Tubere realistic. Ngabwe nkugambye nti oluvanyuma lwa Kayunga, oluvanyuma lwa Soroti. Nyimirira ntya mu bantu ne bagamba banange tugende tulonde. Yes, abantu bajja kulonda. Nemba nga abawudisa kubanga ne banalonda. Abanalangira bajja kulangira mbirala. So kati ntandika ntyo gamba nti ate tugenda mu kulonda ngembera ekyali ngabweri. So okulonda tekukola makulu esawa zino. Era kiba kyabwewusa ku ludda lwange okudda ne tutandika okwogera kulonda. Tubanga naffe abali mu kuyamba Museveni oku perpetuatinga obwanakyemalira bwe nga tulaga abantu nti waliwo ekifaananyi ekituufu. Njagala okugamba kale ebigambo byebyo tandikire ku kisembyeyo tandikira ku kyonna kyoyagala tukasoberaawo ye kennyini kati ayongedde tukakasa nti ayambako Museveni oku perpetuatinga nga ye bwakyogedde nti tulina democracy. Ye kennyini mu bigambo bye sekendi era yenga bwakugambye nti kiba kyabwewussa ku ludda lwe kiriza ali mu kwewussa okugenda mu kalulu. Lwaki? Lwansonga yatuwa ensonga ye mbu lwaki taddayo. Naye tannatuwa nsonga lwaki azikiriza ali mu kwewussa nga bwe yatukakasa nti kiba kyabwewussa ye okuddayo mu kalulu. So kati ali mu kwewussa because tannatuwa nsonga ntuufu lwaki akomyewo. Thirdly, oyo omusajja era nga Bible wetero gatuli balabira ku bikolwa byabwe. Kati essaawa zino tugamba goli realistic. Kitugamba nti bonimba ekintu kyendabako. Kitugamba ati naye oyinza okuba tolina nsa ggwe. Kati goli wansa. Wayimye n'otugamba zisobola kuddayo because of reasons lwaki wazzeeyo. Nze wegambira wamu ekitegeeza gwogenza okuddayo ng'olinayo personal issues ne toli kuffe. Because watuga tusobola kuddayo kiba kyabwewussa oli mu kwewussa. Secondly, gwe kenyoga boddayo mukalo ogenda boyambako mu 7 to perpetuate to others nti tulina democracy tulina bichi kyentera okuga ekitegeeza wazzeeyo kimanyi wa perpetuating. Are you implying that kitubali twogerangako nti goli project mu 7? Because nga tuwadde mu 7 wali badde toddayo nga watugamba. Ne kati oyina okuddayo because you are that project to help him, to help him to perpetuate ku balala nti mutambula. So kyonna kiri ate kijja kuddira gwe Bobi Wine. Manya ddi olw'okwogera ki kwega bagiyita when, where, how and what. Kiki kyoyogera otya di wa ero obotegedde. Kati ye Bobi Wine nti yayogeranga ebigambo ng'alinga agamba Uganda ekomye ku olwo. N'otugamba togenda kuddayo kati essaawa zino goza abalinamu amagezi mu tebasobola okuba nga bali ku kigaali kyo. So okulonda tekukola makulu essaawa zino. Era kiba kyabwewusa ku ludda lwange okudda ne tutandika okwogera kulonda. Tubanga naffe abali mu kuyamba Museveni oku perpetuatinga obwanakyemalira bwe nga tulaga abantu nti waliwo ekifaananyi ekituufu. Njagala okugamba yagala nkaddemu gumu tubere realistic. Nga bwe nkugambye nti oluvanyuma lwa Kayunga, oluvanyuma lwa Soroti, nyimirira ntya mu bantu ne bagamba banange tugende tulonde. Yes, abantu bajja kulonda. Nemba nga abawudisa kubanga ne banalonda abanalangira bajja kulangira mbirala. So kati ntandika ntyo gamba nti ate tugenda mu kulonda ngembera ekyali ngabweri. So okulonda tekukola makulu essaawa zino. Era kiba kyabwewusa ku ludda lwange okudda ne tutandika okwogera kulonda. Tubanga naffe abali mu kuyamba Museveni oku perpetuatinga obwanakyemalira bwe nga tulaga abantu nti waliwo ekifaananyi ekituufu. Njagala okugamba we didn't know that these people actually were working for some elements within NRM. That's why I have called out NUP for being an NRM project. Actually, if NRM was honest, NUP shouldn't even be on the register of political parties because they have a fake constitution. They had no delegates conference. All those people were elected on NUP should become independents. But NRM is guarding NUP because they need NUP. They need a party like NUP which is incompetent, which is inept, which cannot challenge it. So NUP works for NRM, NRM works for NUP. And I have evidence to prove it. Bamuyita Mau. Oyo Minister wa Justice yayogera ebyaga nti tena constitution singa si NRM teyandibaddewo. NRM eyagala NUP okubeerawo because NUP eri incompetent. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nkubuuzako nti wasiibye otya, wasuza otya, oli otya mu ggwanga mwoli ne mu kitundu mwoli. Afunye okusoomozebwa nkusaasidde. Ofidde olwaza n'okusoomozebwa okulala asobotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nze Matias Sekanjako tuli ku MS Media
nyina ziwa amuza kyeyune Lasta baga abasinga mu muyita tugenda kwogera ebigambo nayo nako olwaleero olunaku luno olwokusatu Katonda tutasiza nti olunaku lwaffe lwennyini tusobodde okubeera nga tukomawo agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Lasta tukwaniriza soko obuuza abantu amen blessings Katonda kyatukuumya okuva etwayawukana paka we tuli kati babuuzaako ziwamuza kyeyune Ras bag omusajja w'omu ghetto all the way Nansana kwegamba nsibuka Nansana eyo abe Nansana bagamba ki Nansana nungi Nansana ni mu vibe ya byabufuzi jukira jolwe lunaku lwabadde lusalawo baani abagenda okuvuganya kwero lwatandise so kati vibe mwe tuli otherwise tubabuuzaako twongera obbaaniriza Rasbag representing Rasbag yaman njagala tutandike n'akaloboozi kano otuwa okutaputako umanyika tuli mu byabufuzi leero president w'NUP bamunominatinga owa NRM bamunominatinze eggulo ndowooza bamugisha muntu bagenda banominatinga naye ndowooza focus yaffe ejja kubeera nnyo ku president Museveni wa NRM ne president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga they are the binding characters abasigadde bali mu others bwe tubateeka mu others saagala banyiige so njala nsooka nkuzannyira eddoboozi lino nga Kyagulanyi agamba tajja kudda mu kalulu era bw'agamba nti adda mu kalulu aba abuzaabuza bannayuganda abanga akolera president Museveni olwaleero akalulu akaddamu naye nga tayogedde na bannansi lwaki addayo mu kalulu eddoboozi lyerino tubeere realistic nga bwe nkugambye nti oluvannyuma lwa Kayunga oluvannyuma lwa Soroti nyimirira ntya mu bantu ne mbagamba bannange tugende tulonde yes abantu bajja kulonda naye mbanga abawuddiisa kubanga ne banaalonda abanaalangirira bajja kulangira mu birala so kati ntandika nti ogamba nti ate tugenda mu kulonda ng'embeera ekyalinga bweri so okulonda tekukola makulu essaawa zino era kiba kyabwewuusa ku ludda lwange okudda ne tutandika okwogera kulonda tubanga naffe abali mu kuyamba Museveni okuperpetuatinga obwannakyemalira bwe nga tulaga abantu nti waliwo ekifaananyi ekituufu njagala okugamba kale ebigambo byebyo tandikire ku kisembyeyo tandikira ku kyonna kyoyagala tukasoberaawo ye kennyini kati ayongedde tukakasa nti ayambako Museveni okuperpetuatinga nga ye bwakyogedde nti tulina democracy ye kennyini mu bigambo bye sekendi era ye nga bwakugambye nti kiba kyabwewussa ku ludda lwe kiriza ali mu kwewussa okugenda mu kalulu lwaki lwansonga yatuwa ensonga yembu lwaki taddayo naye tannatuwa nsonga lwaki azikiriza ali mu kwewussa nga bwe yatukakasa nti kiba kyabwewussa ye okuddayo mu kalulu so katiza ali mu kwewussa because tannatuwa nsonga ntuufu lwaki akomyewo thirdly oyo omusajja era nga Bible wetero gatuli balabira ku bikolwa byabwe kati essaawa zino tugamba goli realistic kyetugamba nti bonimba ekintu kyendabako kyetugamba ati naye oyinza okuba tolina nsa ggwe kati gwoli wansa wayimya n'otugamba zisobola kuddayo because of reasons lwaki wazzeeyo nze weggambira wamu ekitegeeza gweogenza okuddayo ng'olinayo personal issues naye toli kuffe because watuga tosobola kuddayo kiba kyabwewussa oli mu kwewussa secondly gwe kenyogayo bw'oddayo mu kalulu ogenda boyambako Museveni to perpetuate to others nti tulina democracy tulina biki kyente era okuga ekitegeeza wazzeeyo okimanyi wa perpetuating are you implying that kyetubali twogerangako nti gwe project Museveni because nga tubadde Museveni wali badde toddayo nga bwe watugamba ne kati olina okuddayo because you are that project to help him to perpetuate ku balala nti mutambula so kyonna kyekiri ate kijja kuddira gwe Bobi Wine manya ddi olw'okwogera ki kwegamba bagiyita when where how and what kiki kyoyogera otya di wa era oba otegedde kati ye Bobi Wine nti yayogeranga ebigambo ng'alinga agamba Uganda ekomye ku olwo n'otugamba togenda kuddayo kati essaawa zino goza abalinamu amagezi mu tebasobola okuba nga bali ku kigaali kyo yensonga lwaki ojja tugamba emikono gyabwe bajja tuga engalo gyammwe egya tegiwera. These are the side effects watuwuddisa kuva mu ntandikwa. Sekendi obadde ng'ojja ovumaavuma abantu ebanga mpoga yakuleetera emikono okuva mu Greater Masaka abasajja kimanyi manyi ne bakuleetera kimanya kabonera other regions essaawa zino nga babejjako lwaki tonkakasa nti emikono gyo tegisobola wera kuba luli abaagikuŋŋanya n'abamu they are off you oba tukwatagana meaning that lwaki musajja gw'otandisa ofuna ebizibu ebyo ebisitatimenti bye kireza otuwuddisa sorry to say so nze neetondera bannamawulire kuba waliwo olulimi otakozebwa mu mawulire naye ate ye nga yensologa gw'oli mujega kuba gw'ogambye kyabwe eki kyabwewussa guli mujega to go back there without a reason jangu nnyonnyola abantu lwaki oddayo kifaanana ogenda kuba kya munonde gwe n'otugamba munonde
kubanga baga aliyo mubi musiru musimu na Uganda kati gwe bikulonza gwe oba tukwatagana kintu kiyali badde atugamba nti nzire lwansonga bweti oba sidde lwansonga kifunagana kiri Museveni mubi musiru akoze watu wa mutulonde tugene nedda tuwe byogendo kola kubolire yeda afuze esawa zokiyaga wali badde ofumya clips ezichwa lwaki wazeyo mu kalulu but you were just silent ozeyo mbu kugenda kwesimbawo. So the guy is just tamanyi kyakola mu budde ki anakyakwogera mu budde ki. Secondly ebyo byonyini byongera kukatiza nzajja gwe oli mu kuwuddisa abantu nayo kimanyi oli mu project kazigo. Because you are perpetuating to help Museveni bitubaddenga tugamba gwe n'okuba abaddala abayinza okukikola. Gwe ne weerekawo. Gwe nolaga nti bano babini ngutuwuddisa tulaga gwe amukati saa zino ate okomyewo sitira okola ekintu kyekimu kyobadde ovunaananga bali mbu bakolera Museveni bakola ne Museveni beewo naawe by'oli mu kukola. Kirigeza wamu makati gwe tutegedde nti gwe substitute ya the other opposition jembaddenga mukuba kati gwe ni naawe okolera oli naawe oli kazigo Museveni. Because sigato oli kazigo Museveni wali bayisa zino oli mutubulya why are you going back there lwaki oddayo kuba naawe amazima ogamanyi wayogera mu ntandikwa ge mazima ntera okugamba tosobola kulya sitami kuwangula sitaani ng'oli ku lusini yalo siwe kiri kitwera okugamba byabe ategeka okulonda abasajja babe actually constitution imwe mwennyini mwagikole mu kwasa buli kintu buli kimu ye muwo obuyinza okulonda abategeka okulonda ye muwo obuyinza ntemujjako na biza ne baba president ng'agenda kuba campaign tena we musalako obuyinza abakyalina obuyinza ebyo byonna biri mu ssemateeka owaffe ow'eggwanga kikyengezaako okugamba nti bw'oba okimanyi tosobola kuwangula musajja nga yalina ekikapu ky'enteekateeka kiriza sooka otuwe naawe enteekateeka ezo tugikyusizza tutya mpuga wagambira oba others aga nedda sooka tutundye house eno nga tunatunula waggulu tusooke tugende ku grassroot politics tusooke tunoonye abantu abajja otuyamba then tulyoke tuyingire mu house tukyuse amateeka awo tujja tusobola okukendeeza ku buyinza buli nenga tonna kwata kubuyinza amini kumanyi gakyusa buyinza buli binyo bolimba meaning that wali badde ebyo nga wobireze emyaka gino 5 gyobadde otambula bako bali badde bali mu nteekateeka ezo kuba house yekola enteekateeka yabali badde bali mu nteekateeka ezo okukyusa biriwe watugamba byotayagala kuddayo nga bikyaliwo netumalako emyaka 5 alisi kwa 100% newoba ofusko balinzeko nga 40 tuizo gaye kali byabakama yakyalondebwa oba nerine etteeka lyo lyakyuse nebyo byonna biringa we byali kati ate gwe okomye lwaki tukkiriza nti gwezze kukolera Museveni oba kukolera musajja oggalireyo abalala so yandibadde asooka kunyonyola bannansi exactly if not so yalibadde atulaga kiki kyalwanya okukyusa ebyo byeyasaba before coming back naye talina kyeyakoze kutalina tajja kunyonyola bannansi second tewaliwo platform gye yali ataddewo okutunyonyola biki ebikyusa ebiyinza n'owaliza omuntu okujja mu kalulu kati gwolinga agamba nti bwe wali mu kalulu byonna challenges ezaatuukawo ku ggwe ne bana abaakukolera oba abaakuwagiranga the same challenge okomye omufanyisiga se challenges ziri gwe tewali kikyuse kiriza tugenda kuddayo mu kazanyo ge bakube baatubbye baatulimbye baatuwangudde abaana babasibe the same issue gye twalimu luli kize byebintu bye tuddamu kuba tewali kikyuse kiregeza gwe nno ojja mmaliza nga ate nno mwanattu gwe weewuddiisa gwe muwuddiifu so is just kwegamba agoba bugobi mpewo anoonya mmanewe anoonya kusigala mbyabuzi twakyogera ku the other time nti bw'atajja kufa politically sente omuli ogujja kuba gukendera kubajjukira musically abantu abamu baakita bo bamanyi mbu ayimba byabufuzi kati bw'anaakoma mu music kijja aba kizibu okuddamu okukwata limelight yesu asobola okukuba abantu ne bajja kuba naawe mulaa kuba ebibya abasobola okufuna abantu naye nti kijja kuba kizibu okuddamu okukwata platform ya music nga ali neutral kati ate bw'afuna mu politics kijja kwezimba oba kimanyi ajja kufiirayo n'alyoka akomawo nti ate ekyo tasobola kigamba abantu gwe omukujjukujju gw'okiraga olimba ojja kukomawo olwansonga w'otaddira gw'owedde ate guno omugaati mwenna mugwagala bagambye yali wamanyi bagamba tegamba nti omuntu ayize tugeze omwengo oba enjaga oba si kyangu kivaako kati kiringa kiri betting zaala kati kyekiringa n'ebyobufuzi omuntu alinyeko ku ballot paper ne bwagwa muganda wange tekiba kyangu kuvaako era bayagala akomewo buli kaseera nze balaba neno ku local ground bakansala nga bo bali eva kuvuganya naye nga ye ebyadda newootona yaga asina bulungi kasente gundi nayina amaanyi tujabe naye nga ne mu strategies zaakulaga ebyala tasobola kuwangula naye nga ate mwoyo we amugamba mbu alina okubeeramu so kati ekisooka oli kibanda yamanya ajja kufa bw'atajja kyakubi naye yalozaako
takyasobola kusigalayo kati otasobola bigamba abantu nti bannaye wadde toli mu eri entebe nnene naye entebe ewooma kuba ne ku opposition waliyo entebe yayo naye kimanyi entebe ewooma wogisuulira kaweddemu kati ibwe ffe tusobola okumanyika olimba ojja kukomawo because entebe ewooma ojja kukomawo because okyagala okubeera mu butaalo ojja kukomawo kubanga okyayagala ossako omulyo ababaka 5 plus gwe n'osaba ababaka 10 oli gwakubiriwo yayogera bo bagalayo ababaka 10 eimu yaabwe. What is the mission for that? Kuongeza ku nsako yaabwe. Ate 10 bakyusa ki mu house. Tebayina because abantu 5 wetaaga the majority of it. At least bisatu nga blessings. Negwe n'osaba ko 10 from 5 nze ne ndyoka ngamba kati goyagala kuongeza nsako yo ebadde ku 5 ogende ku 10 second osigalenga gwe leader of opposition. Kikukolera we nagambira MS nze always tannume ezebirabo tezinnuma neggawe baweranga 50 nakagambako nja kuwa ekirabo ezebirabo tezinnuma ate mwana to predict and you lose si musango okutebereza no gwa nota si musango because always dynamics ezijja zichuka kati fe tugamba gwe musajja gwe fe twakkiriza wazze mu kalu however fe tumanyi bwachewa komyewo yagala million sakoyo kubeerawo ntebe omo fe tukimanyi naye gwe tunadda ku analyzing to others yeso bachi bakudduka ko bakwesonyi wala nsonga ate wajegwaza abantu yebesi yo mujjukira bwe yakolanga nga bwagwa kubwa olumalo okugwa ngako mabannaye wamate tukkiriza ku luno wakato waka kakato teyalangira ko mbusiddayo kwa yamazima yali agamanyi nti ebyaddala Museveni bwonozira ajja funa ne bwaba aza ogu abere mu kalu ne bwaba Katumba oye ne bwaba Nanse Kalembe kasita wajja bana bajja bali ebikomando ne chapati gwengo ngamba tiwasobola obuwayo omu bano ba pastor bafena be 8 mare mabilis people are there abali willing okwesimbawo ne mu opposition ngagamba gwe ni bwe weraga obo bisije weraga people are ready okujja kati ebyo ffe tubimanyi yamwe bali abali ready okujja gwe budwa ino waddo ino koma otolimba abantu however gwe mu wikati tokyalina kyogenda kugamba abantu ogenda tukulonde lwaki mpe ensonga because otuga toliimu mu kalu era tojja kudda abagenda okulonda babiti ebi woyo ze tolina kyo ngamba ono kyali wange kuvadda nabo okubinaga waliwo ekigaali ekiri awo nga kyo eva kyo opposition ne mukyenda mune Museveni bwe yawangu ne bwe yagenda mu lutalo tekyamuwerekera kyonga kiri awo kyo opposition kyagaano muwerekera kyokka ne bwe yavaayo n'ateekateeka okulonda era kyekyamulonda mukyenda mukagira tekyamulonda ne biri gumu kyo tekyamulonda nti waliwo ekigaali eva nga kyo kiri awo kyo opposition kati kigenda mulonda sigamba nti bwe Bobi Wine nekyengamba nti omune waba mu bitu a level of ko abaka abamuwolereza so kanabo nabo jiba nawe nali njogera kyali omuye twali tuogera ku era ku bino ebya politics kyali n'agamba fete twagala mmanya tujja mulonda era nagamba be nali njogera oyo mugamba ave mu njogera conversation zaffe olw'ensonga ate yo twogera bya reasoning ate yaleese busiru yagamba tona kyo tugamba fono yo ate nga imagine yatusanga busanzi wanasanga abantu nga you are discussing na imi yawo abali aliza kana ebyakijaga nawe ne toyina byogamba naye tujja mulo ne mugamba era nagamba oyo mugamba ave mu mbozi tunyumya because ye musiru ne byayogedde atomedde bitomere tamanyi kyetunyume naye uya statement gyakola kyokka ate mu abali wana abatudde abamwina ne kaadi z'ekibiina mwina ne uniform z'ekibiina kya NUP muwagira muli bawagi si bali abawoyo yaogana naye ate mmwe mukkirizganyiza soke tubeko bye tudiscussinga ku national issue naye kati uliro omujega bwazi era bo benyume nga agusoko ogende naawe era na twanyume foto nekiga ekisinga foto gwe MS wo wagira people power nazi pagira tugeze na RM ekisinga tutta gwe toyagala kusiba NUP ku mpaji osoko jenga MS nange sagala kusiba NRM ku mpaji zijenga baga tusoke tunyumye national issue zenzija no mutana kibiina abirabanga bwabiraba nzija n'obuwagizi bwange ngamba nze tolina byo ngamba nze Museveni wange ekikulu Bobi Wine wammwe mubi kati nawe n'ojoga tolina byo ngamba nze Bobi Wine wange namwe Museveni wammwe mubi obutegedde logic tetusobola kubaako kyetukanya national issue naye tulina olwolumu okudda mu kamuli nogane gwe ebyo biveeko ebya people power NRM kati gwe gwanga storage obutegedde logic no matter how naye mugamba niba netukoze tutya nonga ne bag ebyadda olaba government yenale mwana nno wali wensobi naga kituufu ezo nange nzirabye ensobi nate tutugenda kujja bweti oyo simanye ekijja kiji mwa opposition tukoze kuze gwa tugenda diwa bwe tutiyo naga ebyadda wa mato manchendabi twetagamu enchuka nza katukoze tutya naga tutandikire ku mateeka nonga ndi ata mateeka obuzibu bwago house ye ino gakola netulemye okwatagana mu house yo kaje tulwanira
jukira nagamba eri waggulu omusajja ali omu yeetulira mu ntebe ye Museveni abalabanira house na local government nakati eno wansi walina otuyamba ku local government bye minister waffe asookerwako ono kansala ne bakulembeze waffe abasooka eno local government tu eno house mwetulondo yalina sooka n'atukolera ku mateeka naye abo balemeddwa batuuka mu house balemeddwa okukanywaga naye nga bwe tutuuse wano ffena tuli banna Uganda tusooke tukkiriziganye ebisiyaga si byaffe tukkiriziganye tuyise ssente z'abasomesa zeeyongesa ku ya public services ensako tugyongeze tukkiriziganye on national issue bwe tusindika amagye gaffe bweru nga parliament ng'esindise magye gaffe bweru how do we reap tukungula tutya naye house musanga abamu nga bagamba amagye gagende abane bagamba buli watto ow'amagye ensala enkoko look at the logic naye nga Congress yani ndio ya America oba senti bwetu negamba bagende mu Iraq bamanyi the interest of the country no matter bonaba I mean banja ula badde mu kwatina aba very good naye interest bwe kijanga kya gwanga exactly baba ku nsonga emu kyekiri Russia be kuba oli na opposition abalwanagala n'oyo Putin ne kyacha kubisiyaga bagiyita Duma parliament ya Russia nani bagaba tetwagala obisiyaga fe tubulira you get the logic eyo sinti wekiduka ku national issue tebe ya unewa no feduchali era kiga tulemeddwa okukkiriziganya ndibuchoka ku national issue lekeri era alemuyo oli alekeri nupu ye fena tujje ku nsonga tujje nawe ku local level so okugera ku kintu ekigatta ku nsi katika nkubuzo representing abala mpaye ebintu biri ebiraga omwoyo gw'eggwanga ebintu bingi onogandiza mu patriotic guy mu ggwanga lyange awagira government omanyi bwalowooza nti bw'owagira government olwo oli mwoyo gwa ggwanga kati ate yachawa government amanyi nti olwanyisa government oli mwoyo gwa ggwanga yenze baga ninga ne bwogenda n'ogogola oluzi ekyalo kwe kikima amazzi n'ogogolera baji n'ogwo nagwo mwoyo gwa ggwanga otegedde entegera we twawukana digwe bwogenda n'osomesa abaana b'eggwanga zinzikizo gwe nagwo mwoyo gwaki gwa ggwanga naye kyogamba ogogola oluzi tumala kumanya kibiina kyo oba okusomesa abaana gwe otandika essomero ga mujje musome kaliculamu bino bebiti tukolako kalicula activity tukola skilling tukola choga chita tosanga kweta kumanya kibiina kyo naye ogwe choga togasse ku ggwanga lyo n'osomesa abaana b'eggwanga kati kyekituttane wali mu national development tulemu siba ebibiina ku mpajo ba interest zaffe tujja kumanya interest yemu ne tugaana kigenda tuzaayo nti no naye teyatubuulidde lwaki akomyewo mu kalulu tumanye interests zatadde on table netuka ekitegeeza mwana tugenda kuddayo mu kuvuganya kweki ayagala ati singe tumalize baatubbye oluno opposition baatubbye baatukubye bagenda siba abaana batukanga ate abo eno mu gavumenti twabawangudde tulinde ekisanja ekijja oba otegedde logic the same issue meaning that Bobi Wine wetereze bladder kati nalabye ku nsonga y'emikono abagamba nti bano babulako emikono mingi naye bone bagane bagireeta banga tini nnyo ne bagiverifying kyokanga bano babalala bansereko naye bagamba twaleetadde emikono kuba Saturday tuli waneeno naye gyaba ne gyadde gibulako bagiverifying mukadde katini ate nakugamba enalembwe neeba yagenda teyajja yisa na mwaka NUP we naaba yagenda tebajja yita na mwaka omanyi lwaki olw'ensonga byebyo ebintu ekibiina kiri mukamooli kwegamba luwakyagala akadde konna wata singa omulamuzi akera nakuwemeza nga kituufu kya kibalama mbuuza bubuuza oba osigadde kuki kuba nalabye ne Mao agamba nti NRM eriwo ku masse NUP NUP in fact Mao yennyini kansooke muzannyo wano Mao yennyini nga ayogera ebyo ebigambo Mao aliwa Mao no and we thought we would work together. We didn't know that these people actually were working for some elements within NRM. That's why I have called out NUP for being an NRM project. Actually, if NRM was honest, NUP shouldn't even be on the register of political parties because they have a fake constitution. They had no delegates conference. All those people were elected on NUP should become independents. But NRM is guarding NUP because they need NUP. They need a party like NUP which is incompetent, which is inept, which cannot challenge it. So, NUP works for NRM, NRM works for NUP. And I have evidence to prove it. Bamuyita Mao. Oyo Minister wa Justice yayogera ebyaga nti teyina constitution singa si NRM teyandibaddewo NRM eyagala NUP okubeerawo because NUP eri incompetent. Kati babikatiza bitubadde nga Minister wa Justice yayogera nze ndi wa mu ghetto ne waliwo enjawulo netubadde tubagamba kali kazigo ko oli project kazigo
bibeerawo sometimes akupena ab'omuzinzi akuomeki bulijjo tubyogera muzeeyi oyo Mao simusinkanako n'omulundi n'ogwo naye bwe mbangaza ow'omugeto nina ekyo kyendaba y'ebiro ate yakugamba ayina obukakafu era bwe yajja mu office mbu yayagala okutandika okunoonyeza kwezi ensonga ne bamugamba sooka ogumemu era kyeki kye twabuuza lwaki mu bibiina byonna n'ebyali ku opposition yalonda yate kibalamu ow'NRM ate ng'obudde obwo yayina Abedi Bwaneka nga ayina ekibiina Mabike nga ayina ekibiina very good muzeeyi waffe Bidandisali n'abirekawo byonna n'adduka obala abajjeema basajja battu asomani basaalirwa Liberal Party agisebagala people power ngamba abali munda naye very good n'abalekawo naye bwe yabalekawo era n'atanoonya still bali kuki opposition n'anaawuuza so kati kijja tulaga naawe tuddeyo ku kyemikono waliwo tulakitandikidde nga muzeeyi waffe Mao bwagambye nti bano abasajja naye baba tebalina mikono basobola oyita mu kamooli. Secondly, babadde omanyi ntandikire ku kibiina nti kiri mu lusuubo. Bwe nkola project yange bannaye Katonda akireja akatukize kitu kiveeyo bulungi. Bwe nkola project yange nsobola okugamba nti MS gogenda obeera wano. Naye singa lwova ku mulamwa nsobola okkangamu. Lweraga nange kakati omanyi people power nga kibala maava ekibiina kyange ng'osooka oddayo ng'ojo bannaye kale mu nsonyi. Twenda constitution ndowooza okiraba. Secondly, wetugambye era yoti yakingambye ne sagala nina perspective bbiri ku nsonga y'emikono ekimu kya yoti twakidiscussing n'omuntu ne kyemba ntandika nakyo yoti nangamba baga bwe kibanga bbiri abiri mu gumu Bobi Wine ku speed kwe yajjira yasobola ofuna emikono ku speed nga tannaba natambula Uganda wide nene giwera mangu ddala oŋŋamba otya mbu kuno gibuze nangamba kitegeeza tuyinza okuba ng'ono omuyaye luli emikono baagimuleetera buleetezi nga olwaba mukola ali mu project emu teyategana nanoonya mikono bala gyaliwo on table. Kati tugambye kitegeeza ku luno olwa yakanze mnagana emikono gyange ngikuggyeko kale amzeeyi mu nsonyirwe ke kaliro ne bagireeta ku speed ate ne gibagye verified ku speed okitegedde ekyo ezo issue number binti the issue is oli yakuleeta nga biga MS omusajja yakuleeta naye nga lwoyagala okulaga nti ate gwe w'amaanyi ayina ebintu byakoonako oba tukazzemu kategedde number one tugamba ekibiina. You get it? Ekyokubiri wano wetugambidde nti gwe lwoyagala okugjayo omuntu okulaga nti ndi wakabi omusajja nga n'emikono tegiwera kuba tugambye yagikuleetera wali gwe from where. Thirdly kati nze evyo yange ku kyemikono egamba nti nedda bano abasajja bobadde weekutulako bano bonna abakwetule bakuyambako okuŋŋaanya emikono giri kati ogenza okutuma abalala ogendo gikimayo okugireeta osanze egimu baagiwa Mpuuga egimu baagiwa Sipyo n'Olusaniya oba otegedde ensonga nti abaakuliko bwe bagenda ate emikono bagigabanye ne giba nga tegiwe naye ekyayuti yakugamba nedda eyo project oba n'emikono gibuze ku ssaawa zino nga luli jajjamu bwangu omaze emyaka 5 nga mutu kati gibuze noli wali tunaweza na myaka 2-3 ne girabika it's a project kati nze nengamba wamma ate yuti naye na passive naye kyange nenkigali nenga nedda ne bano bwe wejjako bakuggyeko emikono deni n'ekisembayira ku nsonga y'emikono kati kyongedde tuprovinga nti gwe Bobi Wine olina project gy'okolera yensonga lwaki jazze ku speed n'ogifuna ku speed n'oginaye nga oli muntu ayagala nti project omusajja w'ogiragira naga tegiwera tegiriiwo ogandi mu nsonyi we nga yajjayo egiri mu kabada ng'agikuwa weetonze so kati gwe yuti mwani ali eyo bino byongera kukulaga principal tasobola kuwulwa mikono ng'amaze emyaka 5 ali mu limelight nga yagifuna olinga yakamala kumpi emyaka egi kitegeeza waliwo luli abaagimuwa yagenda okujja nga bamuleetedde ekibiina weekiri emikono weegiri t-shirt ebipande weebiri t-shirt nga buli kimu ekikola weekiri within 2 years nga Bobi Wine owakabi avuganya ku national level olako complain y'emikono ba complain y'ekintu kyonna niye essaawa zino kati giriwa nti wamma youth man kano eno project y'abasajja era buli ayagala okwegiraagiramu nga bamugjayo ojigaye bakuba emmotoka yo yali alagawo Katonda nsaasire baagikuba ne amasasi ne bagiyonoona tuba tuli nga bamuleetedde emmotoka endala kwata oba otegedde ebintu ebyo nze project bivuddemu sigenda kuddayo tuba tuli nga yambadde element ne bullet proof ojuga scenario yezo njijukira kyetugamba nti gwe lwoyagala okuva ku project wosesetuka ku script osobola okukwatako muliiso waayi nogwe kale bansonyiwe oba otegeera yensonga y'emikono nti emikono tegyamubuze nga Bobi Wine tagirina gyamubuze on my view kuba gwongambye ng'endaba yange bino byenjogera biba byange n'abalina endowooza ng'eyange two-way traffic kigambye ekisooka waliwo abamulaga nti gwe no project gy'olimu siiyo nkujjukizeyo ekirala 221 okimanyi principal yeesimbawo ojuga sister Betty yeesimbawo ojuga chairman Nyanzi
kale kangamba bali aboluganda lwa principal kuliko yayitamu takuli kandi wasonga project si yamwe mubukizi nete musobola kuvaamu yadde president yadde MP yadde councilor yadde kimumwate mumina kubeera nga muzanyira dingi dole naye ababeto mumwe temwina kujjate mukulembeze guje kuza gwe kyogamba omukulu yalina n'amaanyi ne vibe anayisaamu abalala ababawo munda ne bagwa ne chairman Nyanzi nagwiramu ne sister Betty yali simanye uweri mukyali gomba naye naagaano yiko okujja bangamba waliwo ne gundi ndowooza ono yani ediyawo muyimbi teyali kira ndo odege ne lwaki bonna abo kyokka abala ne bayitamu with vibe kyegamba nti kiziddayo ku kano ketwogedde nti this is a project gwe wota tosobola salawo ani ajja mukadde ki waliwo watu walina nyini project n'asalawo yensonga lwaki wakomyewo ne mukalulu kuba sigwa bitegeerera ddayo wamma totumalira budde sigwe wesalirawo kati tubanga wano mu firimu gundi director yaba ne script wategedde sigwa inozanyeyo exactly kati gwe ne bwogamba nti nze njagala kuzanya kati ekyewunyisa mulimu ne bastar beeraga director nabanga directing nga kyali ne yeeraga director n'agamba oyo mu firimu afe tuleete kalakita endala kati weewulira amawaazi kyogamba bano basobola oteekawo kalakita endala ate bano Bobi Wine yavaawa from bidongo bukabuka dingi dole from bidongo tugundi ne bajjawo Dr. Besi ye n'ayita n'agenda ne kaba tasobola kudda ne bwe bamuta tasobola kukuba kigali ne kiyisa mu bantu Besi je bamutango yagala bamanyi ga Besi kiba kimwetagisa emyaka emirala ndowooza ng'egi okusobola okuzimba naye ate emyaka egi tosobola kuwona basobola omukubale bamutta si gavumenti naye abatamanya ngamba ubwo kyalina omanya Besi kati yalinnya level Besi takyali bwa bibina woyo yayina amapesa malaganyiga gayagala nibo batagasobola kati niye Besi yalina ekirala kyayagala kati yaguba omutima takyali mbire era ndoza bwabereeruza pya Bobi Wine naga kati labono omwana ebino Bobi Wine byakola Besi yali yabivaako ko nagamba ko the other time goli mu people power our power yali mu walk out do you remember nti bino Besi yali yabivaako nga yadda mu level za mtolo 211 osajja bali bagala yiwa Uganda bayi wa Libya era 211 ndo bali bagala yiwa Uganda naye prime minister wa Bungereza n'agamba Kizza Besigye the queen cannot accept that is his land ku Uganda ttaka lya queen tasobola kukkiriza eyo violence gwe bakoze Libya bakoze Tunisia Algeria tasobola kukkiriza naye nga jjukira abasajja balina kye bayita Arab Spring abagala kuyiwa ensi ziri mu Arabu bibobizo bayitanga Arab nations naye nga ne Uganda mweri jjukira Uganda amini yagiwandisa mu nsi z'Abawarabu amini yagiwandisa mu organization of Islamic whatever nja kijjukira Katonda atusaasire po nja kibawa bwamala ogiwandisa mu kago okugatta ensi z'Abawarabu z'Abasiraamu z'Abasiraamu era Abazungu bamanyi nti Uganda yemu ku nsi aweeva tugirinda naye bakimanyi nti eyina emirandira eri mbali abasajja kati yali emu ku nsi ezaalimu gye bayita Arab Spring zirina okuyiika bano ba Egypt simanyi Tunisia Syria Uganda Sudan ensi zonna balina okuzikuba you remember kyali gwe bayitanga olala otuno yajja okwesimbawo ng'ate teyewandiise ng'ate talina gundi ndagamatu you remember kwike waliwo emizannyo ebyali bizannyo bamuwa bwa ambassador adde agira abeere yawumulire eyo yali ayogera tajja agenda abeere ayogerere eyo kati oyo abantu bwe nti abasajja balina project ey'okuyiwa eggwanga Uganda era president Museveni doza ne General Kale bayambako because Kale yalina influence ebiseera ebyo then ne General n'amaanyi ne security y'obimanyi ne bakwatira Uganda abasajja ne basalawo olwokwadde work plan yayinaako baayiwa mu Libya yo Libya bagiwa byali bitandise 2009 nga banoonya nkwanso Nigana Museveni n'abagalirayo 2010 n'aga nti bagenda kuyiwa ggwanga lyaffe ne bashiftinga ne badde Libya era byatandika mpola mu Libya na biwiiki emu Benghazi abayikalakasa bayina emmundu omwezi gumu bawambye ekibuga Benghazi ku CP tukenonyera 2010 ne basuula Gaddafi amanyi ge yayina sente ze yayina buli kimu very good ne bali bagala Uganda kikyengeza kugamba nti ati munange mu bantu bali ba sportings okwesa bali Besigye ate bali ba mu sportings obotegedde logic kikyengeza kugamba nti gwe Besigye gwe mulaba si Besigye agenda okujaga mujje tugende woko tuwaka nedda Besigye kirakyo nti wafuma kimanyi wetese emyaka ngeji asobola okukyusa ebintu ku kibuli nene gamba Uganda mutambula tebasobola mulika pat atuvire because n'abangiza basobola okutta Besigye Bungereza yayina script ya Uganda kimanyi abangiza bagambako why don't we opt for this young man called Yoel Senyo, leader of opposition you remember baba mulaba yogere ebyensi okategedde bangamba lumu principal yagendako ne Mpuuga Samuel mu international conference omuna naga why don't we
consider this man instead of the other masquerade. Mbwere chechata chanka ya chankala gomwita masquerade. Mbwera ne batandika okuweereza invitation ngajuweleza mbuga. Kati ate ojugene ko joga ba mugobye bweru, you know that scenario. Ate ntwamula ko era ino mukolo gwa mwita mweyo ebweru eyo. Kichengeza ko kugamba nti Bungereza yeeyina script ya Uganda ko yagala Uganda etambulire. Kati America ne bono gamba Uganda tujiwe manya America yekoseyo hegemony ga kakabuli tuyiwe walutu bono Uganda yafuga matwale tena inyo influence kati yagala byampaka. Kati gosi ne bogeza no twana America wali okuyiwa Uganda tabangiza basobola okwettira. Kubanga Abangereza basetinga nti omukatuliki n'omusiraamu tebajja fuga Uganda. Very good omukristaya inavunna makanti bale ya inofuga Uganda. Chovula balwana n'amini banga lyonna. Balwana tekyaba ku byompolisa ekyaba ku byoboto kimanyi yali alesa aba Soviet. Nga kwataganye n'Abatanzania Banyerere ne Jomo Kenyatta nga bakoze murungu shikirabu. Ne bakwataga ne Soviet Union. Kati nga bayina kali ka communism. Nga Chinese Communist Party wa single party state. Nga neno kyebiri wansi chama cha mapinduzi. Ya ibisebe yali litano. Najichusa nefuka CCM. Wano nga UPC. Eringa KANU. Nga bo bakimanyi one party everywhere UPC. Everyone. Kati Abangereza ate kyo ne kibaluma. Ne bakozesa mutabani waabwe as a trainee wadde yali musiraamu. Amini n'abayamba ne bamukwasamu ku buyinza. Nene yewe yatuuka n'atabuka eggwanga n'alitwala mu Bawarabu ne bandiga ate tuli ku kiki kino. N'akera kunyaga mwana Abangereza mmwe you should live here. Okumanya Amini yabata yagamba Scotland mu Bungereza Queen yagivuga okuva ne leero njiwadde obwetwaze era nze kabaka wa Scotland yasembyeyo nga kiraga mbu ye yawamba obwakabaka bwa Bungereza the conqueror of the British Empire. Era bwamala obuwamba ne Scotland jabadde afuga nga kabaka mbwaji wadde obwetaaze ne yerangira the last king of Scotland kunyaga kino kisajja nze tekigenda kumumanyira banoonya Amini kwa Bungereza okukyawaate Amini wadde yamukozesaako okusuula Obote okusiripresinga Obote okozesa Amini ate mpozi Obote bamuwamba ava mu lukuŋŋaana ngali mu lukuŋŋaana eri Commonwealth Singapore and amutoli abama akube meza omanyi yali mwogezi mu prime minister wa Bungereza ebiseera byonna n'agamba abamuli wano mwogera nnyo ne muyinza okuba temukyaswana kudda wammwe wayita eddakiika ntono essimu nejja mze itodda n'agamba nze okuddayo n'alinnya ennyonyi bagamba ennyonyi yali ejja Nyerere n'akubira contacted ne pilot namuga ennyonyi mwavugira president wa Uganda ya East African Airways ye tagiyinaako buyinza ate ebiri ewuwe si birungi ogenda kuwonoona property ya East African Airways fly him to Nairobi. Ne bamuteke Nairobi. Ye yali agamba mbu komyewo wano. Akubye emmeza eri mu lukuŋŋaana Commonwealth. Kumbe bangamba ate Amini yali asindisa mali ya Mungu. Nange mulabira ku yamututte ennyonyi mugikube. Kati ye Nyerere yalina information naga nedda pilot ennyonyi jo flying East African Airways. Oyo gwovuga kituufu mukulembeze wa ggwanga eri naye si ye. Fly him to Nairobi. Ne bamuzze Nairobi gye bamunyise n'agenda wakyaliwe Nyerere. Naye the logic is Amini ate naye yakozesebwa Abangereza n'Abayisirayiri okuwamba Obote alaze amaanyi mu lukuŋŋaana lwa Commonwealth yali yagalagadde bamunongushikira abo bakuba abasajja balaga b'amaanyi naye ne bamunoonya banaamukwatire bamuvubira eyo n'ayitaawo ne baleeta Amini oba Bapittu oba Pifo n'akyankalanya eggwanga yasooka kera kumakya kati mutuviire abayindi bakwata 10 ne bannaabwe mugende abazungu omwana omujja na nnyina omumanyi singa okera kumakya n'ogoba omwana omujja na nnyina n'omukyalo oba omugobi very good kubengoba Abayindi ate Omungereza eyabaleeta bengoba Abayisirayiri ate Omungereza ababiibi abatembeeta wano mpozi Isirayiri weerumbira Uganda wano mu 90 minutes at Entebbe Operation Thunderbolt. Ani yali afuga Obote? Amini kyana kiyine eddalu gwe kyasajja kyayine eddalu. Amini yali afuga Uganda. Abasajja oba bali Pakistan bawamba ennyonyi ya Isirayiri. Ne bagizuuza Libya Gaddafi n'abawa amafuta abaga amugende nga tali ready kwekwa seba Amini yakkiriza mugirete n'abawa Palestine n'agiwa ne security sebo mbu yagikuumiddewo era kugeza galabe ekisajja teke awo nno oba weetabye mu butujju direct Israel nefuna intero nti bagenze Uganda era beewuunya bannaye omusajja gwe baleeta bakwatirako ng'ebintu byakola yeetabye ne mu butujju Bungereza ne yeeyambula Amini kuza Amini yeekola amafujjo my friend aliwa story yatikako n'ennyonyi nawe bisana byali bya winter nagamba Abangereza abo bali bubi tebalina na byakulya fe tulina vegetable tulina cabbage ko tulina ebirime tulina ebintu mutikenyo nyingenemba okyo kagamba mutikenyo bamusiba natti butu bali Abangereza buyambi saluti nali bangu yambo ne presidential salute nali nyenyo nchi
enyonyi neyimuka jijijiji Bungereza ne bayisa ekiragiro we mumulabira mu mukwate buli nsi ena mu influence ya we mumulabira mu mulume jijijiji yagwa nakasongola ba mu barracks n'alambula amajege ngoma emso joteke ensi ku bunkenke kweka the logic is atwe yabatabukako nekituzayo ku kiri nti Uganda bagisetinga ngo omusiramu n'omukatuliki kuloza kubukulembeze kati essaawa zino tugambira Robert oli wa ddiini ky'okusooka mukatuliki very good golo ogenda kukwata obuyinza bwawa n'abasajja abantu abasajja bagenda lekawo kana kazeeyi kaabwe sorry to call him seven that way ne bagenda lekawo ono jajja w'abaana secondly bo batunya muggo kyegayo batunya mpuga wa ddiini ki mukatuliki batunya Ssenyonyi wa ddiini kuli star yoyo baba tunia ebintu ebyabwe nindako kati fano mu Uganda tulonda ne Bungereza ye planning kiki kino okuddako e Uganda exactly era Uganda musobola londo omuntu nafuga ngati tugaza nafuga bibanga tono ne bamuyiwa mu njuwa jo etategereke kayo gye baagadde kasita babanga bamujje ko ne baleeta owaabwe ate bo balina olugero olugamba mbu ofunda n'omubya ngondera kyeganti wadde Museveni ayinza okuba abasoge naye abagondera tugira tubeerako noono kuba olw'olumu atuwa embassy n'ebeerayo mu nsi yaabwe ate uyo mukristaayo munnaffe olw'olumu bw'anaakuba akabonero ajja kujja okola magaala mage kantibale kabala bamu nga balina muka influence ke basobola omukwatirako naye omulala from nowhere oli mu America oleteddwa America gy'obuukabuka CIA ekulibanga makyeba mutamu Saddam yali kyali wa Bobi Wine wa CIA woche bayita the ready movement Obama yajire babayitanga youthful leaders of Africa bagenda nonya abakulembeza abavubuka abato bajje ne Bobi Wine mwe yayingira omwo tindi liso omujjukira bamalemo obajjukira Julius Malema bali kulutinga ebigali by'abaana mbu bagenda kubeera bakulembeze abencha kwe abavubuka kumbe Bobi Wine ategwe wajira mu kazigo project kasita yasala nayingire wa Amsterdam bakuba Bobi Wine nadduko omusimbe kugama psychologically gwe Bobi Wine ateje wagende limba America toyina oteka osajja ne bakugalira kati genda naga America go hata America sibe basalawo that's why Bungereza yagamba oyo tusoka tumwesonyiwe tulabo ono because bakimanya atate embeeto ono weri ate bali abatembeeta Uganda tebali mu change of democracy bali mu ekijja kijje Bungereza solo okumanya nti gwanga bagenda diyo nega tulireke tuliwe independence tugende tukotodemo tulikwate buto indirectly kwa Bungereza ya kifesinga ko baji kuba katate ne chimanya nti bwe bakube nnyo bwakabaka buyinza kwegamba oluyinza ova jeruli ne lujja neewuwo kati gwe bwechanga tukuwadde independence enchanga akomonga gamba wamma oli mu kyogamu wamma oli wa commonwealth wamma ja tugende eno naddamu nakwata indirect kibaita niyo colonialism wa indirect colonialism naye ate ya America bwogana kale gwanga tulioche muri wabuyi kutibuli kati bya America kyengamba ti Bobi Wine n'abasajja bala international politics nga bayina influence ya Uganda basobola kukiriza kwata bugwiza bwa Uganda ne bwobo oyagala kisuka ko mukalulu wano katugenda yanze nakugamba ko nti Uganda ina interest in byobufuzi by'amanyi America ne Bungereza bayina ebyo interest mu byobufuzi bya Uganda nyo Israeli bali bagireta wano ne bagigaanawo Middle East Bungereza ye inanyini mugagonna ogwa River Nile nga guli monitored by Egypt era mu setting za Africa batugaba gwa Egypt omugga Nile nenga gwa Bungereza the Nile Valley belongs to England America yangala okuyingirawo eggwanga balirwaniramu ne bali Bungereza nesigaza South Sudan America bajekera Sudan ya waggulu nejiwako mikwano jayo Dubai basinga okubba golodi wa Sudan ne okujinula America the logic is tibasajja balina interest nyingi mbyobufuzi byaffe kati saawa zino bali ku script ani ajja lwaki ani ajja era atambula atya era ni ajja ujja keraga mmomoleke eggwanga temuli walwaki temuli okubanga oyakuttate interest yawo atilistiko ebili yabwe mubufunze bakulebe interests zabwe okusinga ekirala kyonna omuzungu alina mmoto etali kabajita interests first bakulembeza interests zabwe gujja mbuyinza tufunirawa ekibadde kyagala lesa Bobi Wine abameka ekibagala omulesa bagala kubba Uganda yonna bagitwale Uganda yonna bagitwale kwajukira wakulosoma kopa ebwami Diamond kopa ekasese batugamba mbu yaggwayo kati kyokka bangamba mbu kopa wabeerawo ne cobalt kati ani asima cobalt we Uganda oba otegedde nti waliwo oli amanyi nti Uganda ye yonna ye Bungereza kati America yagala jibba kati bali balese Bobi Wine America
to be the puppet president. Biba byandagaana mafuta nga bawadde. Mujja kujja mutekeyo embassy, mujje musime golodi, mujje ndagaano naye nga bali be bamukuttewe wati America. Era ono Kibanda ye interest international relations Kibanda America bye bamuliko. Kyobola bino wansi ku ground Museveni yamweyambula. Obadde mu project Kazigo. Ate oli onaawuzza bali. Nakuyaga oyo mu mwekkaani. Kati ali ku ayingi. Ate yakwera tosobola mufulumya. Wadde ofunye bali yuga walisibe basalawo wano ngugabi bali bwe wafuna tebasalawo Uganda asalawo Uganda Mungereza singa yafuna Mungereza ngakira kumacha na alai nagane dini nkyuse kati ndi wenna mirembe singa Bobi Wine avuganye Uganda singa amanya agalina ne church ngakyecho nesa wazino olaba ne bannaba aberoma bamukuba wadde kimanyi Roman Catholic Church yawogira Bobi Wine bali abaroma bagita Papa Lukuta Fauza Sinika Papa kyagamba Papa chi? Papa Lukuta Fauza Sinika Papa kyagamba tekiddibwamu woganira oliwo abakuba America ejja kukuba Israeli eri wali mu magezi kati kitegeeza nti ate ne Papa eri project ndala gwe Bobo ntonna natuuka mu Roman Catholic Church kubanga ate ngompe bibalo baga ate ngompe wakati bibalo bisukako wano ewafu anti tuvudde mu local politics ndogera mu international politics mu international politics Uganda ina nyiniyo era oyo nyiniyo yatula n'asalawo kati gwe golodi tumuwadde ona mafuta tugawadde oli gozo bino byagasima tajjagasima goloza bitu bivaawa si bya Uganda waliwo ali eri gwe nagamba omusajja ga oil belongs to Rockefeller beneath the earth I mean oil belongs to a respective country before drilled Kwe ensi yenyini nga tegana bakusimwa. But it belongs to Rockefeller when it drilled. Nega Rockefeller nga mazo sigasima. Kwe kulaba nti fe ku mafuta gafa agehoima. Tufuna ko 15%. Wategedde kati msami kwe kulume jiko nedda kale naffe tukweli finally yaffe. Wamma nedda na yayiya. Tukoze tutya. Kyokka omusajja atudde eri agamba ngagala gange. Nene nannyini kataka gwe tugambye Omungereza. Aganidde liso ttaka lyange. Nega kali balindeko gasima. Tetulwansi gaffe ffe tugalwanira. Ffe noono muzeeyi waffe ne banne balwana gasimako. Ate we gaba gasimo waliwo America leeta proposal bazimbire Uganda pipeline evaawo netwa egenda mu America wagiwulirako. Ey'amafuta. Mba America bali ready wa company ya America ready zimba pipeline eve Uganda egenda direct mu America ne bagali finally nga ne bagazza. Ninga bazungu baloza tuli basiru. Naye nga ate yaganyo zimba li final eyo wano. Nagano zimba pipeline eyita wano egende wali Tanzania abalina li final. Nagambu ye company ina esolo zimba pipeline zigenda mu US. Look ni basajja. The logic is tebayamba ffe bali interest zaabwe. Oyo international politics. Ne international politics wansi tugambye atukwatirayo. Determining ani mukulembeze waffe ku ground. Yensonga lwaki gojja mu local politics Mutesa mubi Obote mubi Amini mubi Muwanga mubi Lutwa mubi Obote tu mubi Kimanyi Naisa mubi Tito Kelo Lutwa mubi Museveni mubi otegede kigamba buli mukulembeze ne wa Uganda mubi lwaki international setting yensonga lwaki Gaddafi asobola okuba mubi international setting negwe kugize kuntege Gaddafi yali mubi eri abantu tayali mubi buli kintu ng'akibawadde mbu mubi eddungu n'alifuula amata otegedde enjogera eyo ng'abantu bava everywhere ne bagenda Tripoli okusoma naye nga mutuufu ate lyali ddungu kyali n'azimba n'akyusa buli kintu bw'oli oli nannyini nsi nagamba oyo mubi omanyi lwaki mubi lwansonga agaanidde amafuta g'oli agamba mbugage n'agawa abantu agaanidde gaasi oli gwagamba mbuwe n'amuwa abantu be kati oyo mubi era ne bamugjawo Mugabe yalangirira Africa for Africans nakati muve wano basi bakubye Mugabe paka wakunkumuse naye nga bagadde Zimbabwe yemukunse singa okuba ne pure diamond balina fertile soil balina ennimiro shamba zanisha kwega acres and acres z'amasamba ne bagamba ensi eri bubi njavu olw'ensonga bye balina kata obukobe bakola obutale bwa diamond kati gwe bajja kusibira ekikookolo kigandi futuli eno tulowooza Uganda Bobi Wine Museveni kumbe waliwo atudde oli agamba ati kiki ono nedda ono agiraabirawo ono akangemu nedda oyo mumuwe ebyokulwanyisa alwanemu nno ono naye mumuwe ssente agiraabirawo be badroftinga ne politics gwe tulimu ne bakuteekako piston kati olina kukola ono politics w'ogaana ojja tulaba Museveni nga yakwata obuyinza mu 86 yatula nasoma ku economy ya Uganda
bwatukira mu 9 n'akizwa nti Uganda tusobola okutambula nti tuta butter trade n'agenda ayogera ne Tanzania Uganda ng'erina kasooli naye ng'ate ebiseera ebyo amasanyalaze gatusumbuwa nga twagala transformer n'agenda mu butter trade kati America bw'emanya mbu Uganda ezze mu butter trade yakeera bukezi n'ayogera n'Abatanzania yabawa kasooli ow'owere n'ow'ebbanja ne bagamba transformer ngenda zigula negamba Uganda jangu kuguze transformer na butter trade setting otegedde obubi bw'omusajja nga tayagala mwe mukolagane nga mmwe ayina okubeerawo Museveni n'atula bw'ati ng'anoonya eggwanga tulitereezezza tutya n'abagezigezi be ne waleeta omuyayi bamuyitanga Margaret Thatcher yali mu Ngereza prime minister n'abagamba olwo kye tuyita privatization kati bano mu kusoma privatization the selling of enterprises to individual kwegabwe kiba kikugwako okiguza omuntu n'akuwakka kasente ku musolo olusi yaba alina ne sente solo okyempawalinga privatization we tujja ye nyini omungereza yakulembera system n'alyoka aleta ba fake investor ne banuula eggwanga Uganda ne bakwata enterprise zonna ezikusenga ne bazikwata otegedde kyengamba kati nga tebakkiriza government kubanga ye owninga system yaayo ne bagikugabo bagala gwe olowooza oguziza ba investor oba ba entrepreneur kumba oguziza ba agenti babali bali fake ne batuuka ekiseera nga beba determininga yowa economy bano nga kyebafa kukuba economy yaffe kubeera nga tuvunna mairi bo era tugenda ova mu 90s nga Bungereza ezzeemu ekutta economy ye Uganda olw'ensonga ffe tulowooza luli mu privatization kumbe bano yanyiga tuning kati ne banyigiriza nnyo Uganda n'eremu okuddayo mu one economic setting ne tugenda kyetuyita liberalized economy buli omu kola ky'oyagala ne tukaisala nga abaavu n'abagagga bagagga oba otegedde ekintu ekyo ne tuddayo nga tusigadde mu kibaita divide and rule economically politically religious wise kwika ebintu bingi nga bitwawula n'abanga akyatufuga indirectly nakati oba tukwataganya ne watandika oleeta fake projects ng'amasomero ag'ekiyaaye oba tukwatagana mbu international school naye ogenda olingiza international school byesoma ng'okwata ku mutwe n'ogwawo n'ekigu kyekikubya ne basankara emyaka 3 kwena nga yakafuga nti bagana otambula mu script y'oli omusajja naye bwe tukomawo ku local politics nti Bobi Wine ali mu script yayingira mbu mu script y'abali naye yayingira wakyamu ali ku ya mu America yani badde ku ya mu Ngereza singa badde ya mu Ngereza kimanyi bali badde batwala Museveni ne bateesa because ne Museveni amanyi nti obuyinza buva Bungereza n'Omungereza yenkola ye Omungereza akugamba Besigye gendo sinkane Museveni mwogere ku nsonga eno eyo order nyoke nkuwe kyoyagala Besigye sola singana Museveni ekyo soboka tadduka mu America kati omeka gawamangida ku ebyokulwanyisa gendo sporting ekifo ekirungi tulwane oba otegedde ekyaliko mu America kati yo Omungereza ga no God sit with these people ayinza nokuza lido bapusunya gambe ki mu parliament yaji manyi ne mu house gy'oli gwa yagala obuyinza Omungereza yitavuye no ove mu bidongo gyoko kwato obuyinza siye Mungereza Omungereza ayina amasomero ge yakola nga gakulembera gasomesa abakulembeze ekitali ku mawanga amalala nga America ya America ne bwekusanga awo esobola okutwala nekuwa obuyinza kyekirwanye Sudan ne yekautumu Dagalo ne Burhani buli omu ayina ensi emukiririza wategedde katate Dagalo n'omuyekera ne Burhani oli ali mu buyinza era nabe ekibalwanya nti international relations ani asigaza obuyinza ani atasigaza buyinza Dagalo omuyekera yalina influence y'Abarussia n'Abawarabu kati ate Burhani alina bana abasajja Abasaudi Abakatari Abadubai Abamerika Abangereza sitting governments zaagala Burhani ono zadwaftingako n'ekiwandiiko ne bakiwa Saudi Arabia mbu abatuuze bakkanye ata Dagala agenda olabanga ebiwandiiko tabitegeera yagamba sigenda teesa mwe lwansonga yabuuka nti ate ggwe si tokikoze ggwe nga Burhani waliwo oli akyalina interest kimuffe yakikoze yayagala ggwe Burhani oteesa ki ggwe Burhani gamba nga nange Dagala obwe ŋŋamba ggwe Burhani ogye Dagala agamba we share power kiwedde obuyinza tugabane buyinza ye Burhani agagwe sobola kuwa buyinza from where are you wavaawa gwe manyi bali basoma ne batraininga kati ate ono yali mujanjawidi bakubi ba mmundu kati yagamba nze ssebo na field experience n'abaana bange bangi bafiiridde mu cold blood
Ffe tukuumyenga eggwanga mwenga muli eno muli abikeperembu Jenaz Said. Nenga ffe tuli eri tukubabali abantu ffe tukuumye mwe mutuule eno. Kanoli Jenaz agamba go where did you pass? Wayita waggwe. Who knows you recognizes you? Ngani amugamba sifuddeyo if I don't have recognition negwe nawe amazima ogamanyi ffe tuli wansi. Namugamba kumanya amaanyi nga ina kange na kutulamu na yana agenda n'ekigaali kye. No kati buli omu yeewulira amaanyi. Naye ng'ekisinga okubalwanya mwana tu international relations awanyi lwaki essaawa zino Dubai we basinga okuluma golodi wa Sudan era bagayemu kati ye obugagga bwe bali ku Sudan niyo Sudan balwana babonaabona kituufu nti bali bo tebafaayo bamwe mubonaabona so long as they benefit from what they want bafuna mu kye baagala babasajja bakkiriza Obungereza yabeeyawulako nekwata South Sudan yo nebalekaawo yenso ate kali kakomawo kega nti Bungereza teyagala balwana yenso lwaki wekenga mama kyagenda otese ne Salva Kiir ne bateesa ne banyirako ne mu government emyezi nga gijjo oyo teyagala kulwana yagala ntesega America yebiteeka namu nkwera America yinamba agent by South Sudan abateeka sente muli yaka macha kuba America yagala liyaka macha manyi liyaka macha izigalibo manyi omuntu nga mwangu okubuzaabuza okulimba ye macha ne Salva Kiir wansi ko jjukira kimu bibiri kozi twagamba tya mu nsiko kimbi because egwanga ya felifunira muwa niye macha wa protocol kati America ate bamwagala nnyo omuntu oyo w'okubuusabuusa niyo Bungereza egamba afadhali tubeere n'abo abaava mu nsiko bagira babeerawo. Kitegeeza n'entale ziri mu mawanga gonna ziri powered by the international community. Tujja funayo topic one day one time ng'eyogera ku international relations zokka. Nkolagana y'ensi n'amawanga amalala. N'amawanga amalala tulabe ani abbaani ani anyigirizaani ani yeefuula kabejja. Kofi Annan yakolako report n'agamba okujjako nga America erekeddawo okwefuula international police ensi lwe erifuna emirembe. Kuba yenoonya buli omu. Kyankanyiza everywhere kuva mu 1945 yasooka okuwa abantu nuclear bomb mu Japan, Nagasaki ne Hiroshima. Yakuba mu South America eyo wansi ne kuba simanyi Colombia, Venezuela, Cuba, Colombia, Mexico zonna ezikubye ku byezonoonye. Yekubye mu Far East, yekubye mu Asia eyo Vietnam, simanyi Mongolia, ekubye obuwanga bweyo yonna ne bukyankana bamaze mu mugobayo. Najja mu mu Europe awo. Bayuza Soviet Union entalo z'abasimanyi z'abasoviet ojugira abasajja bayitanga abayugoslavia America ge ekyankalanyaawo America yeri mu Africa ye ekyankalanya Africa and there America kyekoze Middle East teri yonse esinza America kutta bantu ne dirwa Israel ekyo gendo kinonye ne record mu Middle East alla abantu basaba abantu ab'Amerika ne bakuba nuclear ne bakuba zibomu ne bayokya wano abo era Kofi Annan n'abagamba paka nga mulekeddawo okwefuula international police bantu mmwe ensejja tere ensi erifuna emirembe naye nga mwefuula kuba jjukira they are not policing in right yes you tebakukola mu bugunji mu butuufu nawo kyetwagaye balina interest zaabwe zitalabika bagamba America ina oil reserves zisobola emala emyaka 4 egi nga tesimye mafuta myaka 45 oil reserves nga wona agokwata n'ogatereka wali myaka 4 egi nga terina wala weega joba weega simye 45 years ninge egajjawa bagamba America yesinga gold mu gold reserves omungi musima mbirombe kyebyo emujeno waffe kitugamba ndiwe free international police naye naawe oli mu kunyunyunta maki mawanga tujja laba nti ani akolera ani akola ekituufu ani akola ekyaddala era kijja tukomyawo ku byo tukenga tukkiriza abantu abage wamma kituufu nze okulwanira Bobi Wine oba okulwanira Museveni nga waliwo eri script eriyo Izo okulwana simanyi okukati bino Libya ndiye wamagokere ku macho gavumenti kyabali batufu okutta Gaddafi owote kima security okubeera mu ggwanga mu buyinza ebbanga eggwanvu bwebuzibu bw'eggwanga gwe wote ogamba musajja ne bwafuga emyaka 10 ebi Katonda amuwadde obuyinza ze nagamba sifa ku democracy ze fa ku development kyenkubuuziza ku Gaddafi yafuga emyaka 4 buli kikyata abakolera buli kimu yakikola nene bamukuba bani America nato ndoze ya muku era neko saba abatona abasiru mu ggwanga atali member wayo because nategamba when one member is attacked all members are also attacked kati ekyo mu topic ya international zinti batekawo ebintu ebibuzaabuza ze tuyita mask organizations ebine ebiri mu bukokolo nato UN ebyo IMF International Monetary Fund gongambo tyambuze ni mugagga mbate nsije neole katani nokoyola mu IMF mukata noli jesalingo kwa member wa UN kyokka gwa America agamba kata toli member owadde kimanyi America si member wa UN America member America handler wa UN yomu kubatandika UN kyegamba olaba yatandika ne court ne international court na ila talibe bateka na ila talimu
Mugere mwana tutunyema na basajja batujoga. These people are not included there. Era court yensi na President wa America takwatibwa court yansi yonna. America terumbi wa UN. UN Security Council tesa tulange etesa kwa America. Tekisoboka mbu etesa kuba America. Na yate nga permanent member Russia yatulanga nge mutesako. Kyetugamba nti bali bakola ekyabwe ekikubaba ekijoga. Abalala. Gobaddo kimanye eyo mu middle mu court yensi yonna oberayo races 3. Wabirayo omuddugavu, owa yero n'omuwarabu. Owa yero yali wagambo Asia. Asi muzungu. Gwenjagala ombi omuzungu kye yali alinye mu kodi yensi yonna nga serious issue. Yero man gwe tugamba olive people from Asia. Kyangu nnyo labo omusajja avudde mu China, gwe bajje China, gwe bajje Vietnam, gwe bajje Korea nga bamese mu kodi yensi yonna. Kyangu labo omusajja gwe bajje mu Africa. Namwese mu koti yensi yonna. Kyangola omusajja gwe bajje mu Middle East mbawarabu. Namwese mu koti yensi yonna nze njagala ombi muntu ki gwe bali bajje mu bazungu ne bamuleta mu koti yensi yonna. Ku bikolobero bye bakoze. Baatuga Saddam Hussein nga n'ebyokulwanyisa tabiina. Bush yo kyaba ne bagamba tebejjusa. Obategedde ebintu ebyo. Ebyaddala tukkiriza oba tugaane. America ng'ejjeewo okukkiriza okwefula poliisi ensi eriteyo. N'ekyo tukireesemu by the way mu international relations. Naye bwe tukuba wano mu local setting nti bingi ebitagenda wa Bobi Wine buyinza. Firstly ku local setting nga gye twatandikidde mu local setting ye yatulaga mutagenda koma wate yakomyawo ne tugamba olabye abantu bwe beesaze. Abamu bamuviira emikono gitandise n'omubula abantu batandise mulabisa adduse. However netwongera mbu tugambye nti nedda n'ekira tugenda batagenda kuddamu weza babaka bali bwe yatugamba. Ekyokubi agenda naye kuvuganyaamu buvuganya nga onogamba participant. Ne tuvonduka naye era ku international setting ono mye n'abantu ababala politics wa Uganda ku international level tebasobola muwa buyinza nga tugieko kwekwasa mu 7 biki. Tebasobola kukiza principle kwata buyinza oba ensonga zetu kuwadde nti Bungereza yenannyini Uganda ate ono mya yatambula n'Amerika. Ye Museveni n'alyoka kuuna abalangi poliisi yayo manyi Bungereza mu matejja kuyamba gwe womuka n'ogenda wano kati abo munkubiremu ku miggo kati abaana mubagire bwe muti ye nadda mu setting locally. Obadde okimanya asobola n'okukera ku makya n'aleeta agigundi nga agigundi najjanga wa basalirwa. Nga ina amanyi nga leader of opposition nga naye tasobola kukwata buyinza. Ngani amulese Museveni yenye. Tugeze government ne empoweringa Basmani basaliwa ne Jema. Tugeze government so empoweringa omuntu yenna. Te ne bwaba mugagga njagala ombuli omugagga omu mu ggwanga Uganda government temanje mumanyi. Sigamba Uganda yegwe mbuli omuntu aba mu government temanyi. Government empowers everyone bwebe yagadde. Politically government empowering abantu aba basinga. Oh, taba na manyige. Ne baleta Asumani basali okuzaayo kali. Ne bageza baleta Asumani basali ne wali kwata obuyinza n'abanga Uganda yonna asobola ojja ketugati ate ku national setting. Ono abakikoza akimanyi. Ndi wano obuuka ku international setting yoli asala kugoli musiramu tasobola kukubira mu stamp. Wakati okategere. International setting. Ntojja kwesanga n'okuleta Robert kyali kigenderere. Nga tebasobola kuleta mu Krista. Tebasobola leta yo weri aha. Oba bitegeere ebyo. Tunagenda omaiza katuga boy this is a game. Muzanyo gwenye gwe tulimu. Blaza abantu politics is a game nga naye go tante kunywa ku kibaita a game. Ojja kutuula obuuze naye kambuzi mu bubi. Omanyi baita little flower baita little flower edda. Aba ngamba ye obligato kati. Omanyi ali kirabo ngono ga kira little flower. Nobuza ne babi muka principle. Yabiranga mu ghetto gyebesanga ne principle. Oba bo basisinkanawo. Basinkana ku muzanyo ba makerere. Amuzanyo kyogo. Simanyi linnya lyago nenga gwali muzanyo. Oli owa mu ghetto nebe ayinga noli wa plandi. Kinagamu n'ogenda omaliza nga bagenda baleeta abantu nenga bakuleta kagenderere. N'omukazi basobola mu kusetinga. Balinga basiya ebe nnyini. People need power. Abantu baagala obuyinza my friend. Ebi byakolebwanga kufatta naddanga bwembeera nga ndi musajja Muganda. Kabaka mu Buganda. Ng'asobola okuba alina enkwaso gy'ayagala ebunyolo. Ng'asobola okufumbizaayo oba okufumbirwayo. You get the logic? Kati ebyo bikolebwa nsobola n'okuwa omukazi ng'enkya nkwagala. Sigamye nti babi bamuwa muwe just by the way. Naye nga yali mu ghetto yaawa. So basobola okupressinga mu omukazi nga tokimanyi. Nga tomanyi waziti nsobi Bobi Wine okubanga ayina amini nga Kayihura handle mu Firebase. Nga patroni wa Firebase waziti nsobi. Kiki tugezaako kugamba nti at least tukkirize nti omusajja asobola okupulantinga n'aleeta omu naye nga ate gwaleeta akimanyi alina limit. Robert tosobola wagirwa bali Asumani bali
nenga ate nsobola okukuleta n'obeera kireza gojja kujja just to participate ogende nenga asobola okuyitawo oza DPS ofuga mu Uganda sha DP Roma ya bakatoliki kituufu tesobola bukwata ne jabira mu myaka gyonna goza kye kyafulumisa bendi kiwano era kyekyo bendi kiwano kasajja wano gani ddo tujja tulindako ne bakwata omukristaayo wa KY bisero yali kabaka yekka ne ateesa ne UPC ne bagabana ebifo mugabana ebifo nga baagala kola government nenga tebaagala mu bendi kiwano kwa already ebiseera ebyo ate Romani bagita Christian Democrats yali China amanyi okuva Italy Roma kati nga basubira bendi kiwano kanibwa nga basubira abakutu bakwata obuyinza mu mawanga agenjawulo bongera amanyi ga Roman Empire abasajja nabasibira abantu ebweru so politically politics babala mubale locally ne internationally naye abagezi locally babala babaliramu bali tomalaga bala muntu ngeri basobola mumusula wadde kimwe Museveni afuka ko Kasimu egoza ki afuka Kasimu mwaka akadde kuba yali agenda omuwensako yali musiraamu nafuka Kasimu bwe yamala n'akomawo kati ate yeyoweri n'agenda ebungereza era mugeza nga this is our man ne tumalirizanga ne sente nga kyonna kyekiri police tulina omukalculating era tukize nti kibanda yinza obutakwata buyiza because of local incalculations ne international unaware yalina yalooza byaweya kumbe wano balabikyamu ate neri waggulu ebintu tobigenderera watu bimanyi your court offside kwa unaware bikwatira nga totegedde yesonga lwaki bwafuuka leader opposition nga akulembera opposition America wadde Bungereza yali yamuteekako envumbo yalwawo gimujjako ate ne kola eyo yali bangamba Ssenyonyi yasabye basaba ebyo ne bampuuga bebasaba okujjako envumbo kuba kulembeze ba NUP ne bamutwala ku BBC nakolayo interview wategedde nera balwawo nga baga oyo si waffe nekituufu kyendabye kati firimu yedde tudde education tool because bino byoyogera nina firimu zendaba eza politics nga zi Austin zi Wiruwindi kati waliwo akapya kafulumye buseri obubula bweda naye nga bukulaga nti omukulembeze azimbibwa nti wadde ina strategy wadde ina influence tajja fuga alina strategy afuge alina strategy yabafuga ng'ono ayita ku luguudo ne bakuba enduulu n'alemerera ofuga ngeri wali abasajja ababala nti kati tubala kino public gena kwogera kino bweyogera kino tuddamu bwe tuti ate nga that's the reality of politics bwekyo bwe kirina okuba game zitambula bwe ziti bulungi omusajja nagamba bwe tuleeta ono mu international relations atuyamba ki nti nedda ono mugonvu ku Russia atasobola kulembera America bw'anafuka president wa America Russia egenda tujoga oba otegedde ebintu wadde alina amaanyi mu bantu naye tetumuwa nibagamba ono tumuleeta kati ojjukira America president wa America batero kyale Japan baba gambye ono otuke Japan ne weetonda miza ne weetonda nuclear ya 45 je twakuba mu America todda kira bwogamba mutu sonyiwe abakikola okuprotecting America ebiseera baali basiru don't apologize kitugamba government wesindika amaje ebweru ate tokuba obanga agamba abagasindikayo baali basiru kumbe bagasindikayo to protect Uganda ate todda mu bingi nnyo ekyo kireke omusajja bujja mu Uganda ono for president wa Uganda discuss even international politics tugenda kubeera tutya mu East African community tugenda kubeera tutya mu Sudan tugenda kuba kwegamba Congo issue African Union issue to discuss in international politics why is the influence of politics when tunakolona nga tukwaga omusajja aleeta ennyonyi n'atwokya ffenna n'abaakulona ne tuva kulwansonga gwe miscalculated abantu bali so ne agencies zabo zino CIA MI6 MI5 simanya FBI zona si agencies za America yokka katugambe zikozesebwa n'okuzimba abakulembeze bagende mu mawanga bakulembere kwegazi gwe muli mugwazo sorry to say so bakuteka mu agency excuse me gwe muli mugwabwe baba CIA exporting abantu abo yoli gwe wanyumizako wa Russia gwe baguluminga Mikhail Gorbachev n'atuuka byamala okukwata obuyinza n'atandika okutula Soviet Union beba America banga ekibiina ekisinga okutunda enjaga mu nsi yonna bakiyita DEA Drug Enforcement Agency ate nga yerwanyise ya America dwamma kyekisinga okutunda enjaga era buli gwe kikuba omuyaga aba aganya obbakolera n'erikyapa yagaana bbakolera kimukuba agaana bbakolera kyekikuŋŋanya ssente ne zikiwa CIA okusula gavumenti ez'ebweru
twagala genda Yugoslavia tewali sente DEA tukoze tutyange enoonyeza enjaga nga batekayo ba agent abi balina network z'enjaga mu nsi yonna esinga okubeeza amanya aba DEA kitegeeza DEA emanyi buli muyago w'amaanyi mu nsi yonna era agaana obba kulya yogwe bayiga ne batekane ku list naye abasinga babakolera twacumulate funds and funds of money ezikola okusinga ebweru wa America zigende zisula amawanga entalo zikola entalo zikuba abantu abo boolaba n'okusula community basobola oleeta enjaga ku kibulire babagite bateekamu ne bonoona eggwanga buuza China lwaki bu China teyagala njaga China yo baba ekigambo njaga bagiyita 1848 opium war Bungereza yanywesa Abachina enjaga ku mpaka nge bakola mu sente omanyi bayita empaka ye muntu okwata ekintu kitali mu komite yamwe n'akiteekamu ku kibuli ate n'alaga mbu kiriwo mu mateeka juge ebisebe yali efuga China kati egireta ku mpaka n'egibanywesa ku mpaka China wongo Kongo China ate wongo Kongo yali party of war era China neegoba enjaga bagita opium war in China okuvuniga okukwata n'enjaga tulina kukuba wali asajja baleeta ekintu nga si kyaffe tetukimanyi nakimanya naye the issue was collection of money n'okutta community z'abo abantu kuba gye bali bagiyita cocaine eva ku coca tree naye ekolebwa mu laboratory ne bagikyusa ne bakola simanyi morphine ya heroin balina ebika bingi bye bakola nga yonna njaga lwokwete kikojiga mutukozesa kimu njaga n'ebika biyitire bingi kati ne bagiteeka mu community naye ng'omulimu gwabo abasinga DEA esinga okukola ogwo omulimu nze DEA nali manyi erwanyisa batambuza njaga esinga ogitambuza n'okunoonya abatagikolera ne batulisa abasajja mwana tubabi era emirimu gyabekera wanyi kati otugenda kukola oyo tajja kukola ne bamutta oyo ajja kukola kati mumuleeke oli mumugjeewo oli temumukkiriza oyo mumuleete oyo mumufulumye ate si mu America bweru wa America mu America abakola bayita ba FBI Federal Bureau of Investigation kati bano ba CIA bakolera bweru Central Intelligence Agency bweru wa America gye bakolera ndi volongoto yenda bamukola ku bantu bebweru ne ku operations nga eno bamonitalinga very good ntitugeze nyiga mutujju ali awo ne bamutta ate ng'olusi si mutujju si mutu kituufu just interest yaabwe nti ono yayamba government ya Uganda okudesigninga project ya development ng'ali wamu n'Abarasha oba na Eastern Bloc katumujjewo kati ono scientist yayamba Uganda developinga technology wa level ya eriyo machine omanye nnyonyi drone ti Uganda obo inawo otuula ngo ina ba scientist aba developinga eriyo technology Bungereza America so gwega ani Daudi ya India bayingira mu interest zafu CIA college emirimu ne bakunyiga busimanyi no professor Sali wa Maliyandira yakoleda CIA kole ebyo ne kunyiga professor ogwanga bangambo bali mu na Kenya ne yakole dagali ya AIDS nga bali kuono mali myaka ananga tekakwati nga kali disamudi 40 years okimanyi Nze ntwaga na mu COVID tewali nsi ya Africa developing adagala lyo ne COVID exoli batwala musajja waffe emisinde wali watudde wali atakwesa ba CIA kati kitegeeza gwe bw'ojjota niko developing ebibi ova ku script yaabwe bwebe bannanyini ddagala balina monopoly ku ddagala nanyini eriyo objects ennyonyi ebyo ebizungulisa ebibuuka mu bbanga nanyini mmere kuchola bakolya gwe GMOs genetically modified organism choke baagala oswaga ennansangwa emiyembe gyali biki bo baagala gwe nekyayo naye gwe ne bakolerera ebikolerere baga soko some namba yesimu tuve wano lero bannange tubaagala twogera basiima abatugoberera abatubeerako ensonga nyingi kasinna soma namba ya simu watandikidde ku principle naye tumaliriza tugamba waliwo ebiri mu international relations nga bisalawaani abeera wano ng'oggyeko kali ke wagambye ak'emikono ne diversions etufunye wano naye binaatereera emikono ne gitereera n'ayongera amanyi waliwo ebiri waggulu ebitayinza mukkirizisa era nebyo tulina obitunuulira otherwise tubebaza twongera obebaza tubeerako n'otugoberera Ziwamuza Kiune Rasbag musajja w'omugete Nansana ndi ku 0703 511 589 nti 0703 511 589. Blessings all over everywhere gyoli mwebale tugoberera twagala tubaagala nnyo tweyanza nnyo ona badasuzira okubeera ng'otulaba olwaleero ne baaga tugenda koma wano tutandikira awo sabbiiti ejja akuume awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka.